nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya, abasuubuzi abaafiirwa ebintu byabwe mu mataba agaasalako ebizimbe eby'enjawulo mu kibuga Kampala nga bakyetoziirana okubanja ensimbi ez'okubaliyirira amazzi gazzeemu buto okwonoona ebintu byabwe olw'enkuba etonnya emisana ga leero. Abasuubuzi abasinze okukosebwa be bakolera ku kizimbe kino kikwaliseero, abatunda ensawo, engatto, amasaawa n'ebintu ebirala ebyettanirwa ennyo abambazi. Abasuubuzi bano balaajanidde abavunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga okuzibukula emyalo egyazibibwa nga bazimba omwala gwa Nakivubo amazzi gasobole okuddamu okukulukuta obulungi. Abakasisi balowoozeemu engeri y'okuzimba emyala mu Kampala muno gisaanidde isobola okutuusa amazzi ku muwala guli omunene. Waliwo n'ogwali wali ku mini price, ogwa mini price baaguziba kati amazzi gava eri waggulu gajja direct eno. Bano balaajanidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okubawa akasente kaabwe Pulezidenti Museveni ke yabasuubiza kubanga baategeezebwa ng'akasimbi kano bwe kaafulumizibwa kyokka nga bo tebakafunanga. Baleme kugamba nti ssente bagenda ziwa bali abanene ate bazeegabanye, bazimbye embuto zaabwe nga ffenna tufiirwa bufiirwa. Ogwasembayo oli anti Mama Nabbanja twajja okulaba batukuba miggo. Kyatuyisa bubi. Kuba eno okutonnya esanze abasuubuzi abeegattira mu kibiina kyabwe Kampala City Traders Association Kasiita nga bali mu kubaganya birowoozo ku ngeri gye bagenda okumatizaamu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okubawa ssente zaabwe obuwumbi 20 Pulezidenti Museveni ze yabawa olw'okufiirwa ebintu byabwe mu mazzi agaabayingirira. Pulezidenti yalagidde biliyoni 2 zaavudde mu contingency fund zigenda kuteekebwa Office of the Prime Minister. Office of the Prime Minister aziwa abaki kunze tukube mu ngalo. Bwe kituuka awo n'enzira ya Prime Minister sente zazzi. Maama abantu bafa tebakyakola, abalala buduuka babuggala nawo sente zite. N'agamba sente za gavumenti bazita batyo. Mu lukuŋŋaana luno ssentebe wa Kasiita Issa Ssekitto mwasinzidde okutegeeza abasuubuzi lwaki ensimbi zino tezinnaba kubaweebwa. Ekiri ku ground olukalala olwasooka olwa futa lwalimu abantu 1,600 nga be baafiirwa. Olwaddako nga luli mu 1,700 ku vetting committee, olwasembeyo luli mu 2,000 abantu 2,500. Tutegeraganye kakati Pulezidenti n'angamba naye Mwami Ssekitto eno lisiti etakoma kati ne bwemba sisasudde ssente onenya ki mwe abasuubuzi mwe mwennyini obubbi bwammwe bwe buŋŋaanya okusasula kale muli babbi nnyo basajja mmwe ne mugamba tuli babbi naye nze nakuwa amagezi wagagaana. Mu ngeri emu abasuubuzi bazzeemu okuwakanya enkola ya URA okubalemesa okusasulira awamu omusolo ogw'ebyamaguzi bye batikkidde awamu okuva emitala w'amayanja. Ensonga y'obwegassi wallahi tesobola tuvaamu eri mu musaayi kyova olaba baakikuba okuva mu mwezi ogwokuna naye nzikizaganya nammwe mwenna nti mukiremeddeko. Okumanya mukiremeddeko n'aleeta separate bill emigugu 10 emigugu 2 si gigye yekka. Tukiziganya ffenna ne banaakikuba ne basigala omuntu ng'agenda e China ng'alina emigugu 2 kijja kuba gye yekka. Olwaleero twadda ku separate house bills ti buli muntu ojja mu container n'ebintu byo. Okimanyi nti waliyo abantu abali mu separate house bills nga they are frustrated to an extent nti abamu ebintu byabiri myezi 6. Olw'ensonga nze mwanje sibira na experience nene nnyo yakutegeera bintu nga Beeka wabitegeera because he's been an agent for quite some time. Wabula wabaddewo n'abali baasalawo bo ebyabo okubitikkuliranga mu ggwanga erya Kenya olw'omusolo omungi ogubaggyibwako nga bituuse kuno ne babitambuliza mu bbaasi okuyingira Uganda. URA na bano yabagudde mu buufu era nga nabyo kati byakusasulanga omusolo. Mu nsi endala ezitulinaanye emisolo giri wansi kyekyamazima. Tetusobola kugamba nti e Kenya basasula miliyoni 2, e Uganda basasula 6. Nijja nsasula ogw'e Uganda kange nsasula ogw'e Kenya ono nyingire mu magezi gonna ge n'abansobodde okukola ki okuyingiriramu. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.